Yo, this is Rampant Killer already. Poliisi etegeezezza nti egenda kuyungula abasirikale emitwalo 10 okukuuma emirembe n'obutebenkevu mu kalulu ka 2026. Bano beegasse ku basirikale 3,000 abaafulumizibwa gye buvuddeko okukuuma eggwanga mu kaseera k'akalulu. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga, Kituma Lusoke, ategeezezza nti bano bagenda kukolera wamu n'amagye kw'ossa n'ebitongole eby'ebyokwerinda ebirala mu ggwanga. Akalulu kagenda kuba ng'atekatokota, ndowooza okiwulira okirabirawo obulabizi kupi je kwoli omulungi atumbudde kansubire nti oli bulungi wonna wosinzidde nateera nkwanirizaako era nga nja kwebaza gyonna gyotussako engalo eyo gy'osinzidde. Omuyimbi Chosen Beki wamu ne famire ye bali mu nnaku ey'ekitalo ddala oluvannyuma lw'okufiirwako maama we omuto. Ngono muganda wa maama we yavudde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okuwera ennemba n'ekirwadde kya kansa akabanga akawererako ddala. Kitalo nnyo, kitalo ddala, Mungu agumye ab'enju yammwe ate n'omugenzi amuwummuze mirembe. Mu kifaananyi omuwala ono atimbiddwa ku mukutu ogwa TikTok nga bagamba nti yafiira mu ggwanga lya Saudi Arabia mu kibuga Riyadh ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omusanvu 2025, so nga bw'oba omumanyi mukwano yafa era nga osobola okutegeeza bonna bekikwatako omuyinza okubanga muli eyo omugamba temukyamuwuliza, temumanyi, temufuna information kuva we musuubira kugifuna, naye nga ye yava mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala, abamutimbye oba abamutaddeyo tebataddeeko manyage kubanga nabo bagambye nti tebalina bingi nnyo bibamanyiko. So nga atera mu ngeri yemu omukyala gwolaba ku screen naye abadde akakalabiriza mu ggwanga lya Saudi Arabia era nga naye yafudde oluvannyuma lw'okubanga yavudde waggulu ku kizimbe n'agwa era n'avaamu omusaayi omuyitirivu. Bakama be bagezaako okubanga tebamuddusa mu ddwaliro wabula ng'eyo gye yasirizza omukka gwe ogw'enkomerero, naye nga okusinziira ku bankuba kyeyo bo nga bwe bamanyi bakama baabwe bagamba nti omwana ono bandibanga bakama be bennyini be bamusindise n'abanga ate agwa okutuuka okufa. Weewaawo bw'obanga omumanyi obanga omanyi bekikwatako babeere ng'ate bategeezebwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala. So nga atera mu kadde ke kamu nkuba kyey'omulala agambibwa okuba nti yasuulibwa mu ddwaliro. Ngono yategeerekeseeko limu lya bet, kigambibwa nti yayitira mu kampuni gye bayita Macroman Power ye yagenda maaso okuba nga ate emutwala mu ggwanga lya Saudi Arabia era nga ofisi eyamukolako yemanyiddwa nga Alma Walid. So mu ngeri efaanako bw'etyo naye ali muki, ali mu ddwaliro apoocha. Omwana e Uganda yayitira mu results Saudi najjira mu mahara, tetulina wa family gwe tumanyi. Abayitira mu results singa mumanyi amanya ge tumanyiko nabatanzi amalala kitugamanyi nabatanzi abayitirako naye mu results mutuyambe mutambuze video eno etuukeko ku family ye bambi tusobole okumuzza ewaka. Oyo naye nkuba kyey'omulala era bw'atyo alwanagana na bulamu. Embeera mwali ogirabira ddala nga sinungi n'akamu. We tusinzira okukoola bonna bekikwatako okuba nga ate balwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo bano. So nga ate afande abadde amanyiddwa nga Musa Walugembe ngono abadde muweereza mu kitongole kya police ki Special Investigation Unit kite SIU yasangiddwa enkya ya leero ng'afudde wali eri ku luguudo lw'Entebbe. Ekituufu ekyamuviiriddeko okufa mpaawo akimanyiko, naye nga afande ono mukulu amanyiddwa nga Honorable Francis Zake avuddeyo n'agamba nti y'omu ku abo abakulemberamu okutulugunyizibwa kwe era ng'agamba nti kimulumye nnyo okuba nti afudde nga tasoose kubanga akola ki, afuna bibonerezo bye mu ngeri emu oba endala. Abatulugunyiziddwako ku SIU ekireka mu kiseefa house ekyo omusajja abadde akikulira ye Musa Walugembe, naye afudde mu mbeera etategereke kwanga bwe tufunye amawulire ago ku mitimbagano ewakaawe. Kyannaku nnyo tyagenze amukuffe tetufunye bwenkanya. Mujjukire nti we natulugunyizibwa ne ntwalibwa mu kooti nga bandeese ndi bukunya, kooti neeragira ntwalibwe mu ddwaliro. Musa oyo ye yanziza mu kiseefa house ekyo ne bongera okuntulugunya, naye Katonda talya nguzi. Mu mbeera y'emu gy'olamulamu abalala naawe gy'olamuzibwamu, naawe ogenze Katonda akulamule. Naye kino kiba ekyokuyiga eri naddala abo abatulugunya abantu nga bakulembeddwamu komanda in chief waabwe ti
bwosiga bwokungula fenna tujja kufa naye tuyise bulungi bannaffe tulekeraawo injustices tulekeraawo kutucharinga abantu kubanga Katonda atali yanguzi amala n'alamula. Jemuweleza may his soul rest in peace yagamba nti may his soul not rest in peace. Wewawa omuyimbi amanyiddwa nga Jovan Luzinda avuddeyo n'abategeeza nti ebbanga lyamaze nga mulwadde bangi mbadde mugezaako okumutuukirira naye nga temumufuna so abadde nga mulwadde era bw'atyo n'abasaba mugere maaso kubanga muteeka muki mu ssala zammwe. Omukyala amanyiddwa nga Nakangubi Jennifer Fulufiga bw'atyo akomyewo era ng'ono atuukiddewa ku mulimu gwe wali ku Salt Media. Ono bagenze maaso kubanga ate bambuuza ebintu ebyenjawulo wadde ng'omusumba we oba mukama we Aloysius Bujingo amusabye okusonyiwa nti kubanga mnange bo ng'abalokole eddiini yaabwe basaba okukola ki okusonyiwa. Fulufiga agambye nti ssebo okootakoota mugalumonde ono alayidde n'awera enkolokooto n'agamba nti ye takkiriza defeat ye wo child agena kulwana paka nga akoze ki afunye obwenkanya atotodde oba annyonnyodde byonna ebyatuukawo ebyamutuusibwako era nga kigambibwa nti yagenzeeko ne ku State House ng'ayagala kulaba omukulere Kaguta Museveni face to face abere ng'ate ayogeramu naye ku nsonga eno olw'ensonga eyakulembeddemu okubibwakwe mwana wa minisita Mulamba ali untouchable kubanga ne poliisi yennyini nti yalemereddwa okukola ki okumukwata. So bw'atyo n'asaba bwe kiba kisoboka bamuwe neki n'omukuumi kubanga ye presidential advisor nga bw'akola ki bwe yeeyita. Fulufiga alayidde era nga avudde awo ng'ayisizaamu bangi eggaali omuli ne Bakasuku n'abalala kwegamba atandikidde we yakoma naye nga ye Justin Namere alina obugambo obutonotono bwe yavuddemu ku nsonga eno. Ekyavudde mu bantu namwe mwakyerabiddeko public court ensalawo y'abantu ku Fulufiga emulaga nti essaawa eno obudde alina kubumalira nnyo ku kwetereeza si ku kulippira Namere oba omuntu omulala yenna kuba amazima ga Katonda mu ggulu mwalabye eggwanga ndowooza ekintu kyokka ekyali kigasa Abannayuganda bwe kityo gwali mupiira naye ku kukuba kwa Fulufiga abantu bonna abalokola abakatuliki abasiraamu abato abakulu abakadde abavubuka abazungu abatali bazungu regions zonna mu ggwanga nga buli muntu agamba omuntu oyo abadde asusse kisinga okwasa ennaku nti tufunye reports nnyingi nti ate abantu babadde baloopa mu makooti ku poliisi nga baloopa omuntu ono Nakangubi Fulufiga ne batafuna bwenkanya. Kigambibwa nti amanyi n'okusanga bakomplainant ku zi poliisi n'abayisaamu n'empi n'abavumaavuma n'abapoliisi n'abavuma n'abalekaawo bapoliisi abakankubira essimu bali mu 15 nga bonna bagamba omuntu ono ajja ku poliisi n'avoola buli omu. Kakati kyova olaba nti abantu batafuna bwenkanya balabika abamu baatendewaliddwa okuze gwe yabadde avumye bamukubye yabadde yakanvuma ndowooza ggulo limu nampemula nnyo naawe mulamuze Isempijja naawe mula omwami wange buli lwanvuma ate kukulumba muze Isempijja ekindowozesa nti muwendule alabika aliko bannabyabufuzi abamuwendula nti bw'okwata layini ekuba Namere ne taata we oba okendeeza ku masannyalaze gaabwe naye tali gakendeeza era talina kyayinza gakwatako kuba ffe ate tuzimbye amannya mu kukola nabo. Weewaawa eyo nga nkugjeyo yo kooti ewozesa abalyake n'abakenuzi mu Kampala yasindise yali ssenkulu wa Makerere University Business School Gite Mobs Professor Waswa Balunywa kwalimanda okutuusa nga 5 omwezi guno ku misango gy'okubanga ate yenyigira mu mivuyo gy'okugaba emirimu gya gavumenti nga n'abamu ku beeyagiwa tebalina buyigirize bumala. Kigambibwa nti ono yayingirira yagenda maaso kubanga ate yenyigira mu mivuyo gy'okugaba emirimu ate n'abanga ayingirira omulimu gw'akakiiko akavunaanyizibwa ku kugaba emirimu gya gavumenti aka Appointments Committee ate n'aviirako gavumenti okufiirwa omutitimbe gw'ensimbi. Ate nga ye yenyigidde mu mpaka z'okunywa amata mu ggwanga lya Sudan okutuukiriza kalombolombo akamu yeyafiiridde mu mpaka zino oluvannyuma lw'okunywa liteziwerako ddala 2 olwabadde okuzimalamu bw'atyo teyasobodde kubanga ate asukkawo. Ate nga bwe nkutwalako mu ggwanga lya Nigeria omugagga agambibwa okuba nti yakyasinze obugagga ku ssemazinga wa Africa omukulu amanyiddwa nga Dangote we bituuse bannansi b'eggwanga erya Nigeria batuuse okumulyamu amaaso nga kakati omuwendo gw'abantu abafiiridde mu mikono gye gweyongera buli lukya era nga entabo eno okubanga etabuka kyava ku kabenje akagenda maaso okubanga ate kakolebwa omugoba w'emmotoka ye oba emu ku mmotoka ze ezikola emirimu truck
n'atomera omwana ow'obuwala n'amukutulako amagulu era ng'omwana oyo yamala ebbanga ddene nga ali mu ddwaliro ku kitanda nga tadda ngulu wabula nga bagezaako okusaba atwalibwe emitala w'amayanja afune obujjanjabi. Omwami oyo n'agezaako okuba nga ate adireyinga ensonga eyo okutuusa omwana oyo bwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Ekyo nno kyaviiriddeko Abanigeria bangi okuba nga ate batabuka wabula babadde bakyatabuka emmotoka ye era negenda maaso okuba nga ate ekola akabenje kano koolengera mu vidiyo akalala era ng'abantu bakoseddwa. Awo nno basinzidde ne bagamba nti tulina olumu ogw'emmanga n'ogw'engulu kubanga omwami ono yandibanga ali ku mission ya kusaddaaka abantu era ng'abantu batazedde okwesabira bagamba nti bannange tetugwa mikono gyani gy'oyo omusaddaasi. Bagamba nti oba oliawo obugagga bwe bwa musaayi ensonga lwaki buli lukya abantu bongera okutokomoka lwaki mmotoka ze zitomera zitta ate nga n'okufuna obujjanjabi okuva gyali lufuukira ddala lutalo. Abantu family zeziwerako ddala zikaaba lwa mwami oyo. So nga ate bwenkuzaako mu ggwanga lya Burkina Faso ye omukulembeze waayo omukulu amanyiddwa nga Ibrahim Traore yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate awera ekikolwa eky'ebisiyaga n'ategeeza nti singa okwatibwa ng'oli mu kikolwa ekyo ojja kuba nga ate osibwa emyaka egitakka wansi w'ebiri okutuukira ddala ku myaka 5 ate nga gw'atali munnansi wa ggwanga eryo ojja kuba nga ogetinga deported there and then. Mu bufunze yeegasse ku nsi ezo ezimu ku nsi za Africa ezagenda maaso okuba nga ate zigoba ebisiyaga mu nsi zaabwe. Ate ng'ye munnabyabufuzi omukulu amanyiddwa nga Professor Patrick Lumumba bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza nti waliyo ensi 3 zokka mu Southern Africa nga mu nsi ezo singa ababbi baba bakuyingiridde oba singa oba ofunye obuzibu ewaka ewuwo n'okuba essimu ku poliisi etuuka mu ssaawa emu yokka okuba nga atekola ki ekuyamba era nga ku nsi ezo kwe kuli South Africa, Botswana wamu ne Namibia. N'agamba naye ensi ezisigadde bw'okubira poliisi esobola n'okuba nga ate ekuwa amagezi nti onoonye omubbi oyo omukwate omutwale ku poliisi. Ate bwe kituuka e Nigeria bo basobola n'okugamba nti sooka otuweeyo ku ssente zaki z'amafuta olwo nno tulyoke tujje tukole kitukukwatira omubbi. N'agamba Africa, my motherland, lwaki tuli bubi okutuuka ku extent eyo? Back to Uganda. Yes, ngenda kuba ngate ntandikira ku Kampala Capital City Authority olunaku olwaleero eguddewo ekifo eky'omulembe we bagenda okuba ngate balondolera ebyentambula mu kibuga Kampala giyite Traffic Control Center. Ekifo kino kiguddwawo omubaka wa Japan mu Uganda amanyiddwa nga His Excellency Takuya ngono abadde wamu n'abakulembeze b'ekibuga okuli Senkulu Lord Mayor wamu ne Minister omubeezi ne bakansala era ng'ekifo kino kiwemmensa ensimbi za Uganda obumbi obwerako ddala 49 wabula ng'ate bonna buvujjiriddwa kuva Japan oba gavumenti ya Japan. Bwenjogera ku Lord Mayor sigenda kubanga ate ndekayo nsonga yakuba nti alidde waya era ng'ono ategeezezza nti bwe boogera ku opposition teri akola ki ayinza kumujja mu kifo kyalimu ekyobwa Lord Mayor. Jjukira nti NUP yeeteeseteese okuba nga emusindikako omukulu amanyiddwa nga Engineer Balimwezo era nga ali more than ready okuba nga ate amwenganga. Jjukira nti ono yagambye ebyokubeera president wa PFF ayagala kusigala ku bwa Lord Mayor. Ani akutte fulaga y'opposition mu kibuga Kampala wano nalukwado nebwokuba enteega ku magulu nebwonsajja ku buwonzi nebwonkonjera nebwokuba n'okola ki fulaga nsigala katuleete omunyankole akole kubanga n'ebiganda gye biri ebisiru wano wali ogenza embuna ogenda mu kifo kya pulezidenti wali ogenda mu kifo kya pulezidenti ate kyakujja mu pulezidenti ki ate olyokojje ate ofulitikane ng'erwadde omwezi mbw ate kakati mbw ate okomawo ku kya meya hawuni wikiwe. Awe bamu kwabo bakulembera oba basuubira okuba nga ate ajja mwaka 2026 weewaawo ye Engineer Balimwezo ebintu yatandise dda okuba nga ate abiteeka mu nkola era ng'ono alina agamotoka agawerako ddala agasomba kasasiro mu kibuga agamba nti ku mulundi guno twagala bikolwa so si bigambo. Yo abantu b'e Kampala kino tetubagamba nti Kampala yeetaaga Engineer omusajja oyo azipaakinze alongoosa kibuga twagala ekibuga nga kiyonjo
omuntu wabagamba nti Kampala yeetaaga yingini ategera akyayogera. Ekibuga twetaaga kiyonjo, Kampala yeetaaga yinginiya. Twagala ekibuga nga kiyonjo, ekyo kye bayita Kampala yeetaaga yinginiya. Kati gwabaddeyo ng'ozoleya omuntu n'omalako ebisanja kumpi 4. Walodi Mayor mazeko emyaka ebisanja 3 obw'empi wakubayo ekisanja tolina wadde akatiyo akabibi byakayola kasasiro mu Kampala. Kampala yeetaaga yinginiya bali mwezo bannange. Kampala yeetaaga yinginiya. Buli womanye entumu zigenda vaawo. Ate nga ye akwatidde NRM bendera ku kifo ky'omubaka wa Bugangaizi East Onesimus Twinemasco asindikiddwa ku alimanda ku bigambibwa nti ono yakuba Ssaabaminisita Robin Nabbanja oluyi. So nga ate ye yalondebwa okukwatira NRM bendera okuvuganya ku kifo ky'obwalodi Meya bwa Kampala Mahadi Kaweesa yasuuliddwa era bw'atyo n'aggyibwako bendera n'eweebwa Nsubuga Kizito Moses oluvannyuma lw'okukizuula nti talina mpapula za buyigirize zimala. Kino kyaddiridde Nsubuga okuba nga yeekubira enduulu mu kakiiko ka NRM akaateekebwawo okuwuliriza okwemulugunya kw'abo abataamatira n'ebyo ebyava mu kamyufu. So nga ate mukyala wa Ssenkagale wa DP Norbert Mao nga ye Beatrice Nambi Mao yaweereddwa kaadi ya DP okuvuganya ku kifo ky'obwalodi Meya wa Kampala 2026. Omubaka Derrick Nyeko ow'ekibiina kya National Unity Platform ye yeewuunyisizza abangi oluvannyuma lw'okuvaayo n'awanika bwe yalangiridde titagenda kuddamu kuvuganya mu kifo kyonna eky'obukulembeze mu kalulu ka 2026. Nyeko ye mubaka aliko owa Makindye East era nga y'omu kwabo abadde beegwanyiza okukwatira ekibiina kya NUP bendera mu kalulu akaddako. Ono ategeezezza nti ekyo tekigenda kuba nga tekimwerabiza ebirungi byafunye mu NUP wamu n'ebiseera ebizibu ddala byagabanye nabo era ng'ategeeza nti ajja kusigala nga musajja wa mazima, musajja ate ayinamu ak'obuntu. Bangi basigadde nga beebuuza ki ekyamuviiddeko okuba nga ate awanika wabula nga ate abamu bamutenderezza okubeera omuzira nga bagamba nti ebiseera ebisinga omuntu singa aba ayingidde ebyobufuzi kizibu nnyo okuvaayo n'awanika ng'ono bwe yawanise. Abasinga obungi avaawo ng'ate adda mu kifo kiki kirala. Ate ng'ye Honorable Kasibante Moses ku luno eby'okugenda mu Parliament si byaliko era ng'ono ekibiina kye ki Democratic Front kyamuwadde bendera okuvuganya ku kifo kya Meya mu division y'e Lubaga. Ekifo kino mukadde kano kirimu owa NUP. Bangi abavuddeyo okuba nga ate bakaaba oluvannyuma lw'okummibwa oba oluvannyuma lw'obutafuna kaada okuva mu kibiina kya NUP naye nga abamu bagamba nga bataddemu ssente nnyingi nga wena batuusizzaako omukyala eyakaabye ottunda ettaka blabla n'abalala. Weewaawo y'omubaka amanyiddwa nga Honorable Betty Namboze Bakireke yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate anenya abantu abagenze maaso kubanga bateeka ssente mu byobufuzi nga tebannaweebwa kaadi era n'ababuuza nti okero otya ku makya n'oteekamu ssente empitirivu nga tonnafuna kaadi okugeza nga abakubisa ebipande n'abalala. Kigambibwa nti omukyala amanyiddwa nga Zahara Ririka ngono ayagala kuvuganya n'omubaka Shamim Malende ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala. Yagenze maaso okuba nga ate akubisa posters eziwerako ddala emitwalo 10. Yes. Ate nga ye munnamawulire yes amanyiddwa nga Ibrahim Kasujja oluvannyuma lw'okulemererwa okufuna kaadi ku bwalodi kansala mu kibiina kya NUP bw'atyo yasazeewo okuba nga ate ajja kubwa namunigira era nga yagenze dda awali eri ku Electoral Commission okuba nga ajjayo forms ze. Ate nga ye omukramanyiddwa nga Magala Womal yesingono yaweebwa kaadi okuba nga akiikirira abantu b'e Kawempe ku bwalodi kansala naye bw'atyo agenze maaso okuba nga ate ajjayo forms ze olunaku olwaleero. Agenda kukiikirira abantu b'e Kawempe oba agenda kwesimbawo okukiikirira abantu b'e Kawempe ku bwalodi kansala Kawempe North. So nga ate obweraliikirivu bugambibwa okuba nti bwasazeeko enju y'omukramanyiddwa nga Honorable Medad Segona oluvannyuma lw'abo bye yabadde awagira
eno wansi okubanga ate balemererwa okufuna kaadi oba bamiddwa kaadi era nga kigambibwa nti ekyo kyamusudde mu bweraliikirivu bw'ekitalo ddala oluvannyuma lw'abo ate omukulu amanyiddwa nga Mathias Walukaga be yabadde awagira okubanga ate bakola ki baweebwa kaadi. Jjukira nti omukulu Walukaga agenda kubanga ate asaba kaadi oba yeesimbyewo kubanga afuna kaadi ya NUP okukiikirira ekitundu omukulu Sseggona kyakiikirira mu kadde kano kennyini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله mbandulira Shehe Ashrafu Dembe oyagala genda Bulaya omwana yabula obufumbo buyuga amajini gakwesibako bakuloga byotunda tebitambula oyagala kyusa bulamo visa yabula Shehe Ashrafu Dembe ayina edduwa ezimalayo weekwate edduwa za Shehe Ashrafu Dembe okumanya ebisingako mukubire ku nnamba eyo gy'olaba. Assalamu alaikum. Ani abalimba nti abavuga bodaboda tebakuba kyeyo. Omukisa guguno Malden International Labour Consultants Limited egabudde ekuleetedde omukisa okukola nga delivery bike rider mu kibuga Dubai. Omusala musava ate nga visa efuluma mu bwangu ddala abeetaze basange Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division. Bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0787 75 23 29 oba 0740 73 88 21 oba 0772 83 00 beba Malden International Labour Consultants Limited okujja mbwavu. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Sauda Madada oluvannyuma lw'okumibwa kaadi ya NUP bw'atesazeewo kubanga ate yeesimbawo bwa Namunigina era nga twogerera yeetadde ku kikaliriro ky'abafuutu gye bagenda maaso kubanga ate bamukalirira left right ne center. Ono forms yazijjeeyo dda era ng'agamba nti wakwesimbawo bwa Namunigina olw'ensonga nti abantu abamukkiririzaamu bamusabye mbu agende maaso kubanga akola ki akola ekyo oba okiwulidde wabula nga mu bigambo bye ategeezezza nti agenda kujja nga tali mu kibiina kyonna agenda sigala nga awuliriza era nga aweereza omukulembeze we Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'ekibiina kye ekya NUP. Affe ndowooza oba tekalondodde ground yaffe oba kimala naye ekyo si kyekikulu era nze temugenda kumpulira nga neemulugunyanga abalala kubanga NUP kibiina kyange era yenna gwe bawadde flag fena katubeere mu race era obuwanguzi bwange we naba mbufunye obuwanguzi bwange ngenda bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebugenda genda wa muntu mulala. Bangi nnyo ab'ebibiina bingi bodda bankubira lwaki tojja lwaki tokola ki ntwala omukisa okubategeeza nti ndi wa National Unity Platform kitegeeza nti necessarily obeera ovudde mu kibiina osobola okufuna obutakkaanya naye engeri gy'okwatamu ensonga kikulu nnyo oba engeri gy'ononyonyolamu ensonga kikulu nnyo era nja kiddamu ngambe nti sikkiriziganya na byavudde mu kakiiko kaffe ka EMC kubanga oluvannyuma lw'ekyo nawandika ebbaluwa eraga okwemulugunya kwange on that very day era nenjiweerezaayo ku EMC era okumala okugiweerezaayo neninda banzire ne receiving copy njirina eraga nti nawandika ebbaluwa saafunye response yonna kuva eri omuntu yenna era kulw'abalonzi nabadde nnonze nno nzikiriza nsooke nkiveeko kizo kyabadde kinyigiriza kubanga omanyi bw'obanga obadde opika ground ya kamyufu olina engeri gy'okosebwamu ng'olaba waliwo ebitatambudde bulungi salawo so n'olw'ensonga eyo nabadde waka abalonzi bange ne bajja ne baŋŋamba emikono tumaze okugifuna tufunye emikono girina 100 twagala muweesi ne bagamba kaneerowooze okusalawo kwamberedde kuzibu era nkimanyi bangi kigenda kubayisa bubi naye nze eddoboozi ly'abantu kyekikulu people power our power ekyo kyekikulu nti abantu bagamba abalonzi be bakama baffe mweno race fenna gyetulimu so wembanga bansabye yita mu kibuga obabuuze nga tusirinako wefuna obudde oyite mu bitundu byonna ebya Kampala Central
ojja kufuna feedback entono. Yamukumanya n'ekifo ky'oli? Amanya abantu Sauda Madada ndi ku kifo kya Woman Lord Councillor Kampala Central. Eyamututteko card avuddeyo n'akakasa ensi era bw'atyo n'alayira n'akomba ne ku paasi nti ye tannawaayo ssente zonna kubanga agulira kifo ng'ebigambo webyogerwa. Katonda wange nze sirina kyenna era abagamba muno kaadi bw'abamu twaguze engule nze nga Katonda ndaba okutta ebisibo byange nze sirina wadde 10 sirina wadde akasimu ke nakubidde mukulembeze yenna nti Nusifa munkonsidaringe abantu batunudde obusobozi bwange ku gulawundi n'okubeerayo layita eri ekibiina byenkoledde ebbanga nze siisiza mbakulembeze maaso sibavumye mbaddeyo eri ekibiina kyange ne ku miggo kyonna gye mbaddeko abantu badde bandaba nga neegumya neŋŋenda mu mikolo gy'ekibiina n'entambula ne mukama wange Bobi Wine. So omuntu yenna agamba ku tiketi twaguze engule oyo alimbalabire ku nze nkyogedde okwefiriza ebisibo byange byonna wallahi billahi tallahi sina gwe nawadde 10 nze kaadi nagifunye mu mazima n'obwensimu nga sina wadde lwatano. Bangi essaawa eno abali mu kukaaba wamu n'okkuba emimiro oluvannyuma lw'obutafuna kaadi naye nga ye pulezidenti waabwe yali yabirabirawo okuva mabega era ng'ayina ebigambo bye yali yabasibirira. Send me this and I will read it. If the reasons that made you join the struggle are weak, the reason that will make you abandon the struggle will be even weaker. Wow. Ensonga eyakuyinza struggle bwebanga nnafu nga walengerayo kyana nga kibigula noganka nyingire struggle, then ensonga ejja okujja mu struggle naye ejja kuba nnafu. Naye ensonga eyakuyingiza struggle bwe bayakwagala ggwanga lyo, bwe bayakwagala kukyusa nsi yo, bwe bayagala kukyusa bintu forever, then ensonga ekujja mu struggle nejja kuba nnene. Ate sirawo nsonga ekujja mu eno struggle because this is a life of all of us. Bannange kamalirize nga mbeebaza mwenna olabiki bye mukola nga mbazaamu amaanyi. This seems like a dream but it's going to happen. I have no doubt. Kati nze kambabuulireko Museveni ne bwagula bonna naffe abali wana bakulembeze nakera ku makya nga abaguze nga betwogera temukyabitegeera. Ayi Bobi tukolera sibitegeere. Bannayuganda bajja kwenunula. Bannayuganda bajja kwenunula. Naawe ali eyo ngolooza nsobola obivaako Uganda n'emirira. Bannayuganda bajja kwenunula abasinga obungi. Nzikiriza nkutusseko abamu ku abo batasobodde kufuna kaadi wabula nga mukadde kano bakukuluma nga n'amaziga baagakulukusizza dda. I'm by name Kaziwe Joseph Alan, contestant in Kivubo Shauri Yako LC3 Councillor. I'm deciding to come as an independent. By virtue I'm an NUP guy, but it's so it's so hurting to see that a party brought in someone that is unknown. Our party says our slogan is people power, our power, which means we have to reflect the slogan of the party. Indeed, if we are people power, we have to be people power. We have to feel the voice of the people, the voice of the ground. So if I'm the voice of the ground, I'm the people's voice, and I'm not given a card according to the issues that I cannot give out, then I should come as independent, because that's what my voters need. Indeed, I'll complete everything as an individual, because I'm self-made. I'm self-made, I know what's done, I know what's to do. I know everything, and I have a capability of winning, of taking the vote, of being declared a winner, because indeed I'm people power. Indeed our people need service. People are not seeing service. By this time around, to see that people even cannot understand the role of an LC3 councillor. It's so alarming. It's very, 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 very bad. So I have to be near my people. I have to do policies that help them. I have to follow their accountability. I have to follow each and everything. I should extend service to my people. That is under my capability. Abasajja bano babi nnyo babuulira abasajja babi nnyo kanje nkomezza ngenda kusigala nga njogera n'abaganda nja kugira ndi wa NUP kugira mazima
sigenda kyusa ngenda kwogera amazima agiwa sigenda ngavaako nkibagamba njagala omuntu akubira essimu mbutogerere Kyagulanyi yennyini yatugamba obanga oyogera amazima ogayimirirangako bwomu ngenda kwogera amazima nangoberera muno teri alinabayo kikungo bamu mpozi nga nze nfudde ne ngamba neegubi teri alinabayo ndava wali oko nga njogera amazima timwandikiriza twonone ssente zaffe nga mukimanyi nti temugenda kuwa mulina lisiti ezammwe mwalina lisiti ezammwe bino ebintu byetwogera ebifu biriko omusaala nibabuwadde abo abantu nibakonsidalinga nti mikwano gyabwe sekulikale jeno bino ebigambo bimanyirize ndikugamba agamba Katemba Tempula gwakola mu kumuyita registra wa Kampala ennanga nammwe mubadde mwagala ebifu ng'ate nakati mubiina naffe twabadde tubyagala naye temwagoberedde mitendera mituufu naye singa gyabadde mituufu twabadde tubikkiriza singa akakiiko kekakoze independence nga kali independent nga kakulira madamu Chemutayi nse yankolako ne interview yanveetinga baba mugenda tusange Kampala nabagambe tujja pamayo tugenda pamayo nawe muganyo tuwuliriza nawe muganyo kuleka akakiiko kabere independent tujja pamayo embabuulira myaka 7 nga tukola titulina beera nga tukola donki wakamulo kuba tuli mu kujjako Museveni gwagamba mbu tetwajja lwabifo bano bo bajja lwabifo ababifunye oba nabo bajja kujjako Nakyemaliro lwaki tebasoose mujjako tukolowooze nga tonnayogera bo bajja lwabifo nagenza okulaba nga bw'obanga ommiddwa kaadi ey'NUP ng'ommiddwa kaadi ey'NUP obeera ng'omwana afiiriddwako bakadde be oba ng'omwana afiiriddwako ababe ffe twagadde NUP bwe bakumma kaadi osooka n'owulira nga oli mwana muboole ng'omwana omuboole osooka n'owulira ng'oli mwana muboole osooka n'owulira ng'oli mwana gwe basudde buli futu sojja yenna kyempitamu yakiyiseemu mwe abasinga mwogera bingi kino temumanyi gwomanyi kubanga tiffe kambagambe kino ife bafutu sojja we tubeera bamanya waliwo omukulembeze ffe tuli bannamunswa ennamunswa waabe enkuyege we zibeera wabaawo enswa wabula mutuyita mu bizibu bingi amaka gaffe gabadde nga abasirikale baganoonya babeerawo mu maka ewaffe awo famire zaffe zituusiddwako ebintu tugobeddwa mu mayumba ekisookebwako tugobeddwa mu mayumba mukye mutamanyi tumiddwa access ofuna amabaluwa g'abasentebe tubulemeddwa ebintu tubuliddwako access ebintu ebyo lwakibiina ffe tetuwaabira misango ne gikolebwako mukye mukimanyi ekyo ffe omuntu akuba n'ogenda n'omwawaabira teri ayinza mukwata oliwo NUP teri bw'ogenda ku ssomero oweegayirira omusomesa nti munange omwana wange sirina ssente munyambe omwana ono asome omwana wo bagamba mwe mwamala mwe mwina ssente tulina ddwaliro lya gavumenti ly'ogendamu okufuna obujjanjabi bonna batumanyi tuli be NUP bafutu sojja tuze tubalabisa ebbanga ddene naye akantu akatini bwe kati kasitampu kansala obukansala ku disitulikiti wano ewakiso kansala akantu akatini bwe kati akatono bwe kati ne kagaana
katono bwikati ne kagana ne muwa omuntu kadi talina wadde bereti tayambalangako ovulo tapromoterako kibiina kyaffe avudde eri bwannamunigina najja eno talina wadde kati ffe abakoledde pate mutugambe tuve mu pate tudde emabbali abalala bagikolerere naffe tujje mutuwe kadi kwama kimanyi tuwamumpadde kadi ngenda kutobera eri nga nzimba ndeeta mu pate yange nga ndeeta mu pate mutugambe naffe tudde emabbali bali bajje bakolerere pate tujje n'obusente miliyoni 5 miliyoni 2 tugule kadi mu bulungi mu bulumi nvudde mu NUP yenna baba onoonyayo bavubuka basobola zino tunoonyeeko bwereere naye nge omulamu ayogera kukyusa ggwanga lino tunoonyeeko weetuli bw'obanga oli wa mazima tunoonyeeko weetuli tugenda kukukolera tutwagala kukyusa ggwanga tugenda kukukolera ate nga bo abakulu okuva mu kibiina kya National Unity Platform bavuddeyo okubanga ate bannyonnyola ku nsonga ya kaadi zino nga bwe zagenze maaso okubanga ate zigabibwamu n'abalowooza nti oba oli awo abaddewo kyekubira bakakasizza nti kyekubira teyabaddewo. Ndagala okutegeeza abantu ndabye abantu abamu abenyumulugunya nga babadde bayinkambe nga benyumulugunya ku process naye bakimanyi bulungi nnyo abo abantu nti process emu eyabaleeta last time era ni kati yekoze ki yebasudde kakati tosobola agamba nti luli yali nnungi bwe yakuwa obukulembeze naye kati si nnungi kubanga tekuwadde simanyi oba mutegeera kubanga ne last time process eno gye twakozesa ya vetting n'okukola ki kakati eyo process bw'oba wayitamu n'ofuuka meeya n'ofuuka MP n'ofuuka kansala n'ofuuka kyonna kyonna ate ku mulundi guno n'ogenda mu process y'emu ate n'otandika okugamba nti erimu ebirumira basikutegeera kubanga fairness ya process last time bwe wawangula wavaayo n'owaana nnyo process n'ogamba nti nnungi nnyo ate kati ogamba nti si nnungi kubanga tofunye tiketi kiba kikyamu. Bobi Wine Kyagulanyi Robert Sentamu mukoddomi wabadde ayagala bameeya Kajansi teyafunye tiketi. Mukoddomi mu byaddala ate byennyumya mbyogerera ku leediyo siri ku leediyo oli bbiri akaboozi abe Kajansi tebawulira webali loud and clear babuuzo babyekwaso yagifunye. Motive Kasaga omanyi munamawulire wa National Unity Platform gwe basiba teyafunye tiketi tukola naye 24/7 namawulire listi zino mu offices ayinza okuba yabadde alabanako nga zitaipingibwa ng'alingizaako netaliiko. Motive Kasaga sala musajja wange density flaglizer omanyi density talina tiketi. Sauda Madada ne Sauda olidi nawe ogambe ne Sauda. So man kankubulire nti no process obukulembeze Katonda atakuwa okugozesebwa okw'amaanyi kakati eyo gye bali bwe batyo era n'abo banyiivu eri ffenna abantu baabwe kubanga tolina bw'onnyonnyola Sauda Madada mutambula mwenna tolina bw'onnyonnyola Sauda Madada nti baagabye tiketi Waiswa n'atagimufunira ne bwe mutunule ne bwalaga nti akkiriza mu mutima gwe manya takoze eki takkiriza. Nina abantu a lot of people kubanga bw'oteekawo system tugenda ku system eyo. Yes. System eyo yaga ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Big Aya ayongedde okubanga ate atabukira TV station emu olw'ebyo byegenda maaso okubanga ate emuwandikako. Greetings countrymen and countrywomen. My name is Mayanja Ibrahim Big Eye, aspiring NUP flag bearer for Nasana Municipality Member of Parliament. Today is 2nd of September 2025. To the management NBS Television, Amasenge J News, Next Media Services, Kampala, Uganda. Formal warning regarding dissemination of false information about my candidature. I am writing to express my serious concern regarding a false report
aired on Amasenge News, suggesting that I am no longer in the race for Nansana Municipality Member of Parliament flag under the National Unity Platform. This report is factually incorrect, misleading and damaging not only to my political aspirations, but also to the integrity of the democratic process. I wish to make it categorically clear that I am still fully in the race and actively participating in the internal party processes towards securing the NUP flag. Spreading such misinformation amounts to propaganda, whether intentional or not, and I demand an immediate public correction be issued through your platforms. As a national media house, you hold a public duty to ensure accuracy, fairness, and professionalism in your reporting. I urge your editorial team to exercise due diligence before publishing political sensitive information. To all my supporters, friends, and people of Nansana Municipality, please disregard the false news being circulated suggesting that I'm no longer in the NUP flag bearer race. This is deliberate misinformation meant to confuse and demoralize you. I assure you that I'm still firmly in the race and I remain committed to serving you with dedication, truth, and vision. Let us continue to stay focused, united, and steadfast in our pursuit of change and people-centered leadership. Thank you for your support. Yours sincerely, Mayanja Ibrahim Big Eye, aspiring NUP flag bearer, Nansana Municipality Member of Parliament. Thank you. Omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba avuddeyo n'akukkulumira omwana amanyiddwa nga Aisha Nabukeera oluvannyuma lw'emikolo gye okuba nga ate gikwajja wabula nga ate Gashumba era nga bangi bagenze maaso okuba nga bagamba nti ekikolwa kikyamu wadde nga tebamanyi ensonga z'abawula. Kino jjukira nti omwana ono Frank Gashumba ye yagenda maaso okuba nga ate amudduukira oluvannyuma lwa stepmother okuba nga ate omuliro yamutwala mu ddwaliro n'amujjanjabisa lwaki omwana oyo teyayise Frank Gashumba amukuza wamu n'okumusomesa mu masomero ag'ebbeeyi. Kyaviiriddeko abangi okugamba nti no matter what Gashumba kyeyakola omwana ono omwana yandibadde akola ki asigala nga ayagala Gashumba kubanga bwe yamugja ku ki ku mugo gw'entaana ng'omwana yavunda ng'avunda awunya wallahi billah Frank n'amutwala mu masomero agaago ag'ebbeeyi ago okatekete ate era bwe yamala omutwala eyo ne bamuyingiza ne mu Miss Uganda. Kati nno abawo abantu era abanyumya naye nga balala nga tebakwatagana na ku Frank gitwala bijje omwana oyo ne bamutwala mu masomero amalungi. Bwe mulimanya ekituufu omwana oyo kye yakola Frank mulityensi kyova abayirawo abantu bakyagala bintu byakuyamba actually but Frank was a good man and is a good man.